Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba gano bamanyi kigenda maaso kati kibadde ng'omulundi gwaffe ogusoosa okwogera ate ndaba emboozi ejjudde mu mishero ate emboozi ebuzaabuza kyekisooka naye nandyagadde nnyo akaseera kano ketufunye tukakozese bulungi kuba ebintu by'okukyaki byonna nga bwe nagambye mu kusooka nti byonna byayononese piano enfuufu biki kati mba nina obitereza ate nziremu mipange mu store kati bw'oba oligezako kunyumya nange emboozi ekwatagana ne mishero kale siwa kugamba nti emboozi terinamu makulu ya makulu naye njagala tugiwe meaning nti nsobole okutegeera lwaki tunyumya akaseera kano konna nga tonaba kuntuusiza ku nsonga entuufu kubanga neetaaga nange kumanya naye ate gwe bintu biyise n'ebbali njagala ogye straight ngamba nti Nelly Michelle akoze bwati ne bwati nange sobola okutegeera kuba kati tumala obudde bwa bwerere kunyumya ku bintu ngamba anyway kituufu kiri nti njagadde omanye omuntu gw'oyagala naki kyennyini kyali saagala kumalira budde naye njagala omanye ekika ky'omuntu gw'otambula naye Michelle akukiitingako kakati kankonyonyola ekyo ekintu nsonyiwa okuseka nga ŋŋambire ekintu naye ekiriwo kikino omanyi bantu bangi batwogeddeko bintu bingi nnyo ku kyaki wano bingi kati oli ayinza oba tatumanyi natumanya atandika kasita awulira nti Nelly ayagala ne Michelle ng'atandika abo tebagenda kuwangaala naye tumaze ebbanga nga tutambulira mu bigambo ebyo mu relationship nze kinategeera kiri kintu eki abantu bagirabira bbali kati babeera baagala mwawukane oba buli kaseera Michelle akoze kino ne Michelle bamugamba okitegeera naye nga bwe nkugambye Michelle mukwano gwange era sinza mwogerako mafuuku kale ekiriwo kikino kiri nti Michelle akukitingako ne producer we Ibra Ibra no producer nyini producer Ibra yankolera ennyimba kati olabye nze nategedde kati abantu bagabye spoiling relationship z'abanaabwe nti bwe bagamba nti tuli bakitinga ne Ibra of course Michelle abeera nnyo ne Ibra buli kaseera aba muyambako mu bintu by'okuyimba omanyi Ibra amanyi music amumentaringa mu music kati bwe balaba nga ate sina Ibra yekka nno buli musajja bwe bamulaba naye nga bagamba Michelle ayagala oyo omusajja naye kati nze relationship yaffe ne Michelle twetegeera kati ne bamusanga naani nga bali mukubo batambula oba batudde banywa mu kasoda Michelle muntu w'abantu nabiwulidde oba waliwo yaŋŋambye wabula njagadde kugamba kuba Ibra boyfriend wange anti kati soko ndeko nyabo kankubuulire Ibra nange mukwano gwange lwaki owakana nti tasobola kukitingako ne Ibra Ibra just producer we kyekisooka Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba ate Ibra amumentaringa mu music amukuza mu music okitegeera so kati nabasanze beggalidde mu nnyumba abantu babiri kati era studio tebiranzigule kubanga ewaka si mu studio nedda kati amanyi ogendayokko kuba Ibra bwafuna abayimbi bamutawanya ku studio nga ye akolaki agenda waka nange ngendayo oluusi ewuwe waka nga waliwo gita gye ngeno mukubira then agamba tuvire abayimbi abatutawanyayo ku studio kati ngende ewuwe
kati n'ekirala Ibra omulaba bw'afuna ebimulekanira ku studio amanyi okuddayo waka kati ffenna ng'emikwano gye bwe tubeera nga tulina ekisonga ze tuli mukolako eziri private tugende we waka ku studio wabeera waleekaana okitegedde Neri olabika tokitegedde kyenkugamba nabasanze waka nga begalidde mu aba babiri anti kati olaba music bamukola mu kifo ekiri silent kati omuntu waba wandika nnyimba ekisooka noise abayisa bubi kati abayimbi balina okubeera mu kafo nga kali somehow quiet basobola concentrating abawandiika ennyimba ezinyumira abantu kati ensonga lwaki osanze beegalidde Neri just omwolereza nga yatuse n'ofuluma ng'ayambadde nga yesibye kaleesu kakoma muno Lindako nga Ibra yesibye Michelle nedda kati soko ndeko kyogamba Michelle yabadde wa Ibra nga yesibye leesu ekoma mu n'afulumira mu leesu nze ekomene ng'ongamba nti babadde bakola music Lindako kansubire kyoyogera kituufu kuba tomanyi kye nnyinza kukola Neri siyinza muwaayiriza Michelle mukwano gwange Ibra omanyi Lindako kanzije so ate olagawa nedda omanyi ekintu ky'oŋŋambye kibadde kipya nnyo era sikisuubira kuba nti Michelle asobola kukola kintu bwe kityo ebbanga lyemaze ne Ibra sisuubira Ibra okukwata ekkubo nedda soko ndeko kanzije nakuleka mu mbirigo wazima lutya wampendulira omukazi ate nze namuwendula ate lwaki wamukwatira eri nagezaako naye mukazi oyo mweyagala muti mumalirivu aba alina kyayagala mumalirivu amanyi kyayagala nyuma y'ekintu ekibi ekimalako emirembe okukwatira mu bwenzi kubanga tokyalina kyakwogera oba tokyalina kyakwogera kati omugambe ki naye wali omulazi nti omwana yali awandiika nnyimba ze era bwe kyali muli yali azze kuwandiika ekitegeeza wali toli mbulungi mwali naye nga yafuluma ate akyusizza engoye yajjira mu butimba ebbugumu kati bubeera mu nnyumba bwoti ebbugumu omutulu ate okitegeera ki bulina okubeera free kati n'ayambala kaleesu kati ate nze Ibra nalaba dda muti bweyambulira awo era nkutunulako totyamu ekitegeeza mbabazi waaba yanyigira bwereere naye nga yanyiiga naye nga teyanyiigira bwereere tolina kyewakola ate singa omanyi bino byokubeerawo omuntu kati omuntu waba yeyambudde era abanga agamba nti nkwataako wakwatako ate sina ngalo ekitegeeza wakwatako kati aba anyigidde bituufu talina lukusa lunyiiga simuwasangako talina lukusa lunyiiga kati mwogera era sibeera naye era naye mwennyini ajja buki kale lwakweke official ye muntu era ffenna gwe tumanyi buli omu akimanyi naye era munno omugambako nti nkola ki nzija mutamugwako bugwe kati aba byeyasanga kati bw'aba yanyiiga obusungu ye yabukola ki yabwereetera toyina awaawo omusango kibanga kebera simu ya mukazi beetya gwoza abantu abasinga okufa bafa covid kyoba balina ekyalo ekibatta engeri gye baatusibidde ewaka nti buli omu aline munne ebbaawo aline mukyala we waliwo ekibattaawo nze abakazi mbatya olika video kanalabya ojuzi ku Facebook konaho kushifa alina omukazi bwe yagenza omukazi mukulu atunda ino omudala gw'amanda awo bawe agenze mu surprise nga mutwalidde cake kati ngamugamba nti bawe yakoze eki muntu oyo yakuweereza kati naye njagala omuteebe ko mukazi oba kati nteebe ntya namuteeba nti ate bwati toteeba nti ati naye munnaye naawe obimanyi kati naawe oli mukazi sijjadde kunyonyola nnyo okimanyi oyinza okubeerayo n'ow'enviiri oyinza okubeerayo ne gundi agula ensigo ezosimba mu nnimiro yabyogedde era omukazi teyatebye mutuufu naye yayogedde erinnya ate
gwataatebye nga yebbawe tata w'abaana ndoza tabimukolerangako kati abadalooza nti asobola okubimukolera be bano bapita abayitaayita kati ebyo ebintu by'okusifa tebiraga ku TV biraga era yabirabye kati awukira abakazi mu Uganda era essimu y'omukazi tolina gikebera oyinza okufiira awo ne bagamba nti covid yattabangi okujja kumwagala mukyawa toyinza biraba ne musigala nga mukwatagana bw'owulira nti omukazi omukoole kebera essimu ye ate ez'abasajja zaffe ziba safe tezina buzibu tezina buzibu kubanga oyinza okuddawo n'olowooza nti bakyala bokka naye nga sebo n'omusajja abeera mulina akyanganya kati bwe sooka ombulire eyo eri etya eyange edi tuufu eri seefu naye yange eri fayini nsi nkwata mapeesa eri fayini era mumamu mu meseji mpuya era buno bwati bwabu naye gwe omwana yanyiiga naye namwetondera namwetonderera kati nakusonyiwa tetuli bubi ate era munnaye wate wabaawo omuntu gw'onyiigira si kyangu nnyo kunyiigira muntu nambeemu nga w'amaanyi nambeemu onyiiga olekamu era nawe gamba nti kati yali bamulengera oyinza okuddukiraawo nga waliwo eyalinda edda era bwe kiba naye n'abakazi banditegedde ensonga eyo omusajja wabanga w'amaanyi bwegamba omusajja mugagga akolera by'oyagala alina kulinnya tomukyawa kyawe ebyo bitategeerekeka bw'omanya nti omusajja gw'olina wakabi akolera by'oyagala ate akwagala asula waka buli ssaawa kati ne waaba kale ayenze omusajja ng'oyo si mulungi kukyawa ate ng'alina ssente ayinza okukyayika kwegamba buba njawulo tosobola era ensonga era onyiigo dda anti ogezaako pita n'ogendako ewaabuddu nga mutuufu nogamba mutuufu ibula nga mutuufu ekyokulya akasukaali eri gye wakaleka nojja eno nga mutuufu oli ku miwogo bitumbuwa kati ebyo bye bikumu abantu ng'ekirungo kiri wali mu relationships kwegamba ng'omuntu alimu sente kubanga oli agenda n'afuna sente eri agenda azireeta ewaabwe abudu atayina naye nga lwaki olowooza azirese wona atayina ate azijja ewoli alina kirungo omuntu alina ebintu by'ayinza okukola munne Michelle, saagala leero weebuzeebuze njagala ombuulira amazima leero nzize sina gaseka sigenda seka naawe mbuulira kintu eki ngenda kubuza ekibuzo kimu okinziremu bw'okinziramu obulungi Michelle omanyi omanyi bulungi nkumanyi Michelle onkiitingako eki onkiitingako inze saagala weebuzeebuze Michelle saagala weebuzeebuze kubanga batera kuŋŋamba ebintu ebisinga nenkuwolereza nemanya nze nkwagala kati kinfula musiru ate tekinfula musiru kuba nti buli musajja gwoba osikanye naye ne baŋŋamba nti mweyagalana ngenda nenkuwolereza ekyo tekinfula musiru Michelle nga tetunnagenda wala sooka kakkana obusungu ng'oyina bungi Michelle gonkyankalanya Michelle nkwagala nnyo naye onfudde musiru njogerwako ku kyalo kuno ku kyaki sitolina byonzikakanya Michelle kansoke ennyombe mukazi gwe gwonyombya Michelle ku kyaki nkuwolereza ku kyalo nkuwolereza mu mikwano gyange nkuwolereza mu mikwano gyo nkuwolereza mu bazadde bange bituukayo ne nkuwolereza ne mbazadde bo nkuwolereza Michelle mbulira amazima ekikulu obusungu oyina bungi n'ekisooka simanyi nga gambo g'oyogera gy'ogajja wenna oli wano ebigambo byogera obijjeewa Michelle kyobamanya buli kyokola nkimanya lwakuba sooka mbulira ekintu kimwani yagambye nti nkiitinga Michelle mbulira nti onkiitingako oba tonkiitingako amazima ga Katonda mu ggulu nali okimanyi naawe nkwagala kati nkukiitingeko nani nga nakiitinze nani Michelle kyekigenda maaso wakati wamwe ne Ibula balyoke babasange nga mwegalide mu nyumba nga muli bwerere ndi musiru kati toddamu nakwogera kintu kirala Ibro kimanyi naawe nti producer wange tubeera tukola ku byanyimba sooka mbulira kintu kimu kana akakazi ke kabikugambye oli wano mpogganira sima byonna byogera Mbabazi yabikugambye nedda kati kankubulire bagamba awali omuka tewabulawo omuliro sooka mbulire Mbabazi ye yakugambye byoli mukungamba essaawa eno Mbabazi okimanyi bulungi nti Mbabazi tanjagala nga bw'okiwulira ani agambye Mbabazi yagambye sooka osirike waba yagambye nti nno
yansanze ne Ibula mu nju nga tukola ki ogambe nga tukola ki nga tuli bwerere kati kankubulire nze nabadde ngenze kubya music wange Ibula simwagala neri okimanyi nkwagala naye ate kati byoze nze ne Ibula ekintu kya tuliko kya music kati waba yakugamba nti yatusanza bwerere ensonga yabadde bweti nabadde munda studio naye nga bwozimanyi nempulira ebbugumu kwa kujjako top just nentekako akantu waggulu wende ye waba agamba nti ekyo yakiise bwerere amazima tetulina kye twakoze Michelle nkubulira amazima music ogwe mutandise okola nga muli mu nyumba ya Ibula nga muli bwerere eyo si music owulira eyo si music nkoyo okuwolereza mukazi gwe buli kaseera mbere mu kuwolereza omanyi ebintu bimeka bye bangamba nembisirikirira naye gwe buli kye bagamba onakkiriza kikkirize oba olaba nze nsobola okukwendako ne Ibula Kitegeeza omusajja balina ebirungo naddala ng'omusajja alinako kkojjaawe yarabanat kisukka olina engeri gy'obisawo nze Ibula tolina bunkyawa wamwina kkojja ekitegeeza balina bakkojja bana buli omu yagamba ekiki ate nesenga wange nantuuza kati awo mixture kintu eno omanyiyo tasuba kugenda ajja kudda era waali naye era wadde ajja kudda nze kyendowooza kale lwakuba olumu tetwagala kugambako naye kati nze ndi muno omanyi enswera ekwagala yekola etya kati kino nze kankigambe gwe omanyi oba onanyiiga oba tonyiiga naye nze njaba nkoze eki gamba abayimbi osusizza nnyo bakwasaganya okubakubira ebivuga okubakolera ennyimba n'okubakolera ennyimba kwegamba bw'omala obakolera ennyimba nembayimbya ate kwegamba ne muyimba kati kisukka wandi kati ngende mubazinyi nve mubayimbi ngende mubazinyi gyema anti era kiba kisigadde kyekimu kyekinyiiza mbabaza ekyo naye kakati olaba bulako kati oli ku saidi ya mukazi naye nina obulamu oba okutambuza buti nze ndi musajja omusajja akola ate nze neeyisanga omusajja banaye abasajja abasookawo sokoleki abasookawo balina enjawulo mu b'omulembe guno ddala bwe walidde omuceere eggulo leero bw'ogenda okulya ngenda ku nnyama natooke kati nze lwaki oyagala nsigale ku kimu kati mu bayimbi oba onoonya bonna abantu bange mwe mbaagala naye mmanya nti bwe sirya ku katogo ka muwogo ekitegeeza omusango gusigala gwa mbabaza eyakulaba bwa mukazi eyanoonyereza n'atankubira simu najja n'ansanga nze mbadde ndowooza wandikyusizzaamu muki gamuze ogwo n'ogujjawo n'obeera na muntu omu n'obeera omu n'omwagala mu ngeri ennyingi ez'enjawulo mbenga kayiibwa kakola kati anti bakuzaala bubiri akakazi n'akasajja kati bwe bazaala akakazi n'akasajja bwe bwewasa kati akakayiibwa kaba kaaka akayiibwa sokoleki obunyonyi obw'oluganda bweyagala ate necha bagikola batyo tebulina incest bwo obunyonyi bwe babuzaala bubeera bubiri maama waabo ne taata waabo nga yabuzadde wali olabye akanyonyi akazaala obwana obuna buzaala bubiri era bwe bwewasa kano ne kawasa kano kyekyo kano wekafa kano kasigalirawo tekafunayo kalala mu nnaku era mwabakubakuba obunyonyi nga butidda tubukola bubi muwambulise mu mbeera nkya era kakati ne kano kaka kafunayo kanne kaako kebakuba ejjinja otegedde kwegane ne bakwatagana nkulaba kati siri kayiibwa oyinaawo siri jjuba ndi musajja oyinaawo okusajjalata sikusajjalata ninge mazima mazima ne kati mbabazi etakukyawe kuba omukazi oyo akwagala naye kimanyi gwe nasookeraku nalina Amina, Aisha ne Rita ne Joani Anifa Samula nalina Namubiru ate nabamu mbeera bidde kati ekitegeeza oyinza n'okuva kwona ate era n'ogattako abalala nga bataano si kugatta nze onomwagala era gaapu ye bweri kati buli just amanyi waako buli mwagumye munne akwate ennamba ye manyi bintu yakwata nnamba kati ekitegeeza osaana oyogereko naye mugambe ki omugambe kale omunnyonnyolera genti toliddamu kikola omumanyise n'obudde bwakwe gamba aleme kuddamu kufuna bimweraliikiriza kati bwe bamugamba siwamugamba siriddamu kikola kati ate munakikola wakiri muli mugamba ebirala kayina sikateekako
Nibwe Katonda yatukolera ekintu. Ekyo kikolimo ani ekituloga abasajja. Si kikolimo. Ogenda ne weetondera munno. Si kikolimo. Blessings. Mukisa. Niyo mukisa nga baatu wa mukisa. Omukisa nga muzibu ogukuletera ebizibu ogenda n'ogamba munno. Ate munaira abakazi n'okuzino bagukoppa. Babikola. Bakoppa abasajja. Ne bakola kikyamu nabo bakimanyi nti kikyamu. Kwega nefe owulira nga akyoliko kyekyo kituufu. Mbadde gamba. Ogenda n'okola ekintu muno nakwata n'omwetondera mukwano nsonyiwa sijja kuddamu guno gwe gusembye sitaani yankemye n'enkya n'oddamu nga naye wamaze obbirayira byonna naye oba onkwata otya oba onkwata otya era kati olaba bw'ogamba ntukedera essimu yange nga tuli munju wano kugamba nti essimu yo gikebere naye bw'otukokka bagenda ebweru gy'oba okaabira bw'ogamba omukazi oba tuba okebera yaki nga laavu yo y'amagye Nanti ebyo bikuma bakazi. Kazi omulaga ate atakubisa bulala. Olina kuba mukambwe. Si mukambwe, olina okubeera the principles. Omanyi nange nayo girlfriend wange. Namuyita Desire. Desire. Kati njagala muyise bwentyo aleme kunkolako fujjo kuba beerawo omukazi bw'ongamba nti mwaddinganye n'embabazi ku kye yalaba. Twaddingana ate munnyini ye yeetonda. Olimba. Yagamba ati. Yeyetonda. Anti nze nkugambye bw'obanga walinako bakojjaabo. Bw'obanga walinako bakojjaabo bino bya relationship si yakwera ne munyumya. Oyino bino bintu bya bukugu. Kati sokoleke kankubuuzeyo ekibuuzo. Kati bw'oba toyina bakojja, bakojja ba munno basobola okubeera bakojja. Ekitegeeza bakojja basobola ntwalayo ddyo Oluganda. Njagala bakojja wange gwe neesiga. Ankwatemu. Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga kati bwe siikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kaloko